السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا الشيخ فوزان حفظه الله، أقامات من تمسك بالسنة سيلقي عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه أن يصبر ولا يتضعضع عن الحق. أقامات muntu yenna aba yeekutte ku sunna, ku njigira y'omubaka sallallahu alaihi wasallama, agenda kubeera ng'asisinkana anatan, ajja kusisinkana obukaluubirivu, wa taaban n'obukoowu, wa ihtiqaaran wa izdiraan, asisinkane okubeera nti akkakkanyizibwa era oba okubeera nti atiisibwatiisibwa okuva eri abantu, naye ateekeddwa okubeera nti agumiikiriza ennyo n'okubeera nti tanafuyizibwa kubeera nti ava ku mazima.